Buchange yali omukulembeze w'eggwanga eryo Kano Muammar Gaddafi aggyibwa ku bukulembeze bw'eggwanga era nattibwa bannansi. Olwaleero enkumi n'enkumi z'abantu mu Libya bakuŋŋaanidde mu kibuga ekikulu Tripoli okujaguza okuggyibwa kwa Gaddafi mu buyinza bo kye bayise okwetakkuluza ku bwannakyemalira. Abantu bano balabiddwako nga bawuuba bendera n'okuyimba ennyimba ssaako okukumba. Kyokka wadde nga kati wayiseewo emyaka 9 Buchange Gaddafi aggyibwa mu ntebe era nattibwa, wabula ne gye buli eno ensi eno tetereeranga olw'obubinja obw'enjawulo obukayanira obuyinza, era nga bino bijjidde mu kiseera nga gavumenti eyatondebwawo okuddukanya eggwanga lino emanyiddwa nga Government of National Accord efuna okuwakanyizibwa okw'amaanyi okuva mu kabinja k'abayeekera akaduumirwa General Khalifa Haftar. Okusinziira ku mawulire agava e Libya, bannansi era mu kujaguza kuno bavumiridde n'abayeekera ba Haftar abagenda mu maaso n'okukola obulumbaganyi ku bantu ba bulijjo obuviiriddeko abantu abasoba mu 2,000 okufa n'abalala 10,000 ne bafuulibwa abanoonyi b'obubudamu. Abayeekera ba General Haftar bazze bafuna obuyambi okuva mu mawanga ag'enjawulo okuli United Arab Emirates, Jordan, Egypt ne Russia. Kyokka wadde nga bannansi abamu beetabye mu kujaganya kuno, wabula waliwo abagaanye okukwetabamu nga bagamba nti tewali nsonga lwaki bajaganya nga bazze bakolebwako obulumbaganyi ate nga balwana kufuna mirembe.